omukyala yakola ki n'akusinga amaanyi omwana n'akufaanana afaanana omukyala enneeyisa nga ya mukyala naye ng'akalira kali akasigaddemu kasigala kaki kaba kasigala ka taata kasigala ka taata era DNA ekumanya nti yo nanzibu nnyo omukyala nkugereze kuki nti tukigeze omukyala asobola okuva wano neyegatta n'omwami mu ssaawa emu neyegatta n'abasajja 3 omwana gwazadde n'abaako na buli kimu kyonna kyafaanaganya bataata abo naye era enkwasa esigala eri ki emu Dokita nsobola okubeera nga nabadde n'omukyala leero n'omwemirwa nabeera naye enkeera wadde yafunye olubuto lwange kati tuve ku kyenkeera Uganda y'ennaku zino oba ensi y'ennaku zino abantu bagwenyuka wawulirako ku kintu kye bayita 3 saamu oba 2 saamu gyebiri ebya omukyala omu n'akozesa abasajja 2 at once saawa egi obuliri obwo Dokita kyobadde sikimanyi omukyala n'afuna olubuto omwana n'afaanana Mike naye nga enkwaso yamuza ekyo kisobola okubaawo nti gano amazzi agawerekera gayinza okubeeramu otusannyalaze n'embeera esobola okuleeta omwana omwefaananyiza bano abaganda bwe bagambanga nti bakutega akabbo n'okabuka si necessarily nti baali bakutega akabbo ekitegeeza oba oyongerezaako omukyala yizo oba yatagadde nadde ewaka n'akutega omukwano ne mugenda mu kikolwa ky'okwegadanga obviously omwana asobola okufaanana ne hormones zennyini ng'omuntu abadde era omwana ayinza n'okufuna ku characters zo bwe tolabangayo omukyala nga mufumbo naye ng'alina omwami mukwano gwe nga buli kimu kyagiranaga omusajja oyo mukwano gwange alabika bulungi enneeyisa biki with that factor ne hormones ziri eri ne zikola embeera ezeefaananyiriza taata oyo kuba maama omutima ne obwongo kyebukola ki kyebugamba ne mutuuka okukola DNA ng'omwana wo naye ng'ekyamazima omwana afaanana neiba wangi gyebiri nga tebeegattangako tebakolangako ki maama ono olw'okuba omuntu oli amulabikira bulungi ebikolwa bye birungi amwogerayoko nnyo n'obudamulusigabeera naye omwana najja ng'afaanana oyo ola omusajja gwokuba omukazi omutta ombuusi anti bw'okola DNA ng'ebalamula agamba nedda so musawo ekyokufaanagana tukijjewo ekyokufaanagana bakijjewo enneeyisa mugijjewo omwana asobola kati waliwo drunken master awo gwe bajje effort bamuzizza naye nga bazudde ekifaa kye byo kimunoonya si kizuula omwana anywa nnyo nga kafeero omwana afaanana kafeero bangi waliwo n'omwana omulala ali ku TikTok yeeyita mutabani wa Ngume naye nga mutabani we okufaanana tukijjewo okufaanana kijjirewo ddala Dokita kyekituukawo singa mba ngatta maama tugatta maama taata wanjawulo tugatta taata bamaama banjawulo DNA zaffe ziba zapiyalinga zitya DNA buli mwana atwala ya taata ey'enkwaso DNA eya maama ebeera nnafu osobola okukola DNA tusobola okukozesa maama okunoonya abaana be era ne mu nkwaso mukalira nga boolaba ne bagamba nti waliwo X and Y chromosome nagambye nti chromosomes ziri zibeera DNA nga zezeeruse ne zeekwata kati ezo DNA mubeeramu eza taata n'eza maama naye DNA ataata ku mwana ze zisinga okuba ez'enkizo ennyo zo zikwata 100%.
then ne mama nabako ne ka percentage era bw'okola nga bakebera nga baagala okonfaminga nti oyo yennyoko akuzaala zikolebwa nnyo kuba n'abantu ababeera mu malwaliro ne bababbaka abaana awo ne babuzibwa abaana ne babuzibwa era okukakasa nti ono omwana wa gundi ono maama ye yamuzadde basobola ogikola ekakasa nti ono ye maama w'ono era gwe bakkebera basobola okubuulira maama w'omutuufu oba taata w'omutuufu era ebiseera ebisinga nze ntera n'okigamba abantu abasinga nga tonnabakkaayana bye bakola nga DNA nti ono ye taatawo ng'ate taatawo agamba akuzaala mu maama w'ono nekola DNA ne maama era okakasa obaddala kuba bayinza okuba nga bakukyusiza mu ddwaliro ne bakuswikinga sooka okakase ddala oba ono maama wange. So ekitegeeza DNA 100% nga tonnabakola rule out nti 100%. Era maama wo abanga akyaliwo ng'akakasa nti yakuzaala ku taata w'ono bwe bamala okukola DNA ku taatawo n'akakasa nti si yeye sooka okole DNA olulinge out ne maama wo kuba maama ayinza okuba nga teyayenda nga bakukyusiza mu ddwaliro ako nako kakulu. Mama we tuyinza oba tumulanga bwemage nga bamulanga bwemage yakimanyi taatawo ye gundi naye ng'ate mu ddwaliro gye wakolebwa ensobi. Mama ne tumuteeka ku nninga naye nga basawo ti maama ndaga taata naate nga gwogamba okulaga taata nga si ye nnyoko. akalala akasembayo nye gatudde ku low sperm count naye akalala kali ku DNA kuno tuli baana bamama banjawulo taata waffe tukireiminga y'omu ye Kafeero ffe kyekiyinza kyotuyambako okuzuula nga tuzeemu nakera nga temunaba kati kola conclusion ya Kafeero. Maama wabanga ali 100% ng'agamba omwana ono gwe nazaala mwana wa Kafeero sooka okole DNA olabe nti ogwa mu famire y'abamaama. Era nze gavumenti kye nabadde ngenda okigamba omukyala bw'abanga akakasa nti omwana wa Kafeero ono nnyina ne bw'aba yagwa bakwate muganda wa maama nga bagatta maama ne taata babakoleko DNA. Twandinenye omwana ma twandinenye maama naye ng'ensobi yali eri ku ntandikwa. Bitabuse fe abasigaddewo abirimu omu byeri ebyewandudde kyekitugatta. Sooka obuuze maama nti ddala ddala okakasa wanzaala wano bwagamba ye ti nze sibaligangako then mugende musooke mwekebeze ggwe ne maama. Dokita, abaana bano engeri gy'olabyemu ebintu gye bitambula nga bwadde obiraba basigazawo mukisa ki? Bano abagamba nti twabooleddwa bintu byavuddemu tetwakkiriziganyiza nabyo. Omukisa oguliwo omukulu maama kumulaga taata ate ng'omaze okukakasa nti ono ye nnyoko ddala akuzaala si mu bigambo sooka ozuule ddala maama yeye olyoka omubuuze kuba kati ono omwana ebanga taata bamwegaanye talina kika eno bukojja n'owabeera ekiryo tewabeera mugabo. Kati sooka ogambe maama kati ye ali mu bbanga va kuoli ku drunken master yafunye ekika kye naye balaba n'abalala batamanyi taata ne maama oluusi yafa oba oluusi nga ne maama yafa ye bamuleseewa. Era nze nandibadde nkuba na mulanga eri gavumenti n'abo minisita bandiguza ekibanja ky'ettaka ekinene ne bakwata bano abaana 21 at least buli omu ne bamuwayo 5 ku 100 ne batandikirawo obulamu. Ng'omanyi okuba nga tolina identity ogimanyi identity bugagga fabina tubimanyi bumanya tumanyi bugagga bwe tulina ne bw'oba olina ssente nga zifaanana zitya naye nga tolina identity
nga tetusobola kunnyonnyolera nti ono gundi kati abaana ba Kafeero saa zino okubanga babaganye nti si baana ba Kafeero nga tebalina na kika nennanga muntu ze balina zibajjako ziba nkyamu ate kati oluli olugo obugenda okujjuza nanga muntu bakubuuza bajjajjaabo abaabwe be baani kati kunanga muntu aba yasaako nti mwana wa Kafeero nerinnya teyako lyankima kyokka oli wante oluusi oli wante ebipapula kuwasomera byonna biba bifu identity dokita ekintu nga kiba kiwanvu kino era gavumenti erina okuyita abaana bano nebabudaabuda nebawa entandikwa nebawa identity entuufu yo nga gyolaba nti ebajjaamu nebatandika kuba kati webanga si baana ba Kafeero si baganda si bakyoli si banyolo tuyina ofulawo tribe awo gye tutategeera bali awo balina okufuna kati identity endala nkugambye essaawa zino we bali nga babeeganye nga bagamba nti siki balina okunoonya identity yaabwe beekolereyo ekintu yakyabwe awo ekino ekintu tukirabanga ekitono naye ekintu kinene kati gwe ne bw'obanga ogenda kumuwasa ssaawa zino ogenda kuwasa muwala waani oyinza okuwasa muganda wo kati kuba tetunazuula oyinza okakananga owasizza muganda wo kyabulabe ekyenkanidde kati kyabulabe ti ne future yaabwe eri mu bbanga talina kuba na passport talina kuba na nanga muntu ali ku Focus TV ndi ne musawo tonono njagala nnyo okubeera naye lwa nsonga nti ebintu ebiri scientific oba eri mu science ebyo abitanya bulungi so nga ate bannaffe batuteekamuko kasente aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakolere corporate t-shirts corporate uniforms eza company yo ate era bakolere branding ow'ekika kyonna ne printing omulungi ddala tulina bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolere omukolo gwo obeere n'omukolo ogw'ebijjukizo mwana n'omuzzukulu omulage nti abo Focus bye bagukola banoonye ku TikTok Focus Event Services olaba biki bye bakola ate era ne ba bicycle kick bagamba nti beeyune bakuddize amaanyi ag'ekisenge kyekifuga waka kojja kagatta agamba ajja kukolako bulungi ddala enamba zisimu kozi ku screen abenga naawe ofuna ebiwandibadde ngufuna dokita nga tuwumbawumba waliwo omukyala gwe bayita Bisirikirwa alogamba nti yali muganzi wa Kafeero era yamuli nnyo ku lusegere ebbanga ddene naye baalema okuzaala ng'agamba ekyabalemesa okuzaala Kafeero ne Bisirikirwa nti dokita yabakebera n'akakasa nti ddala Kafeero yalina low sperm counts naye ngamba bwe naafuna dokita ono annyonnyole ku kya low sperm counts kino kitegeeza ki era possibility zibeerawo omuntu okubeera ntosobola kuzaala okubeera ng'ozaala ensonga ya low sperm count ge mazzi g'ekisajja oba enkwaso z'abasajja enkwaso ezo z'abasajja zijjiramu jjukira nti mu buli mililita ya spam mujjiramu spams oba ezo enkwaso miliyoni 15 ekitegeeza gwe buli lutalu obeera otadde mu bufunzo ota abaana 10 buli tondo mu buli mililita abagimanyi abalina empiso zino zibatera okukozesa malwaliro ebeera ya milimita 5 mililita 5 empiso eyo ebeeramu sperm count meka kati buli mililita emu ebeeramu miliyoni emu ebeeramu miliyoni 15 eza spams oba bwe twandiyise obukolwa kitegeeza nga bw'olaba empisa eya milimita 5 kati kubisamu miliyoni 15 bw'ogiteekamu spams tubeeramu ne miliyoni 600 ye 600 zibeera 750 miliyoni 750 bebaana 750
bulijjo dokita newe tutya ntugamba gundi alina abaana kimunduga omusajja nga alina abaana bangi kitono abo batono nnyo kuba kuli mu mubiri. Omuntu asobola okutonda abaana wayagalidde. Era waliwo ne testi abazungu gye bakolako bakwata bukwasi nkwaso za musajja mulundi gumu naye basobola okugyamu abaana 1,772 ne bagamba naye nga n'enkwaso zikyaliwo naye nga gwali mulundi ki gumu. Kitegeeza ffe banzadde manya baana bana manya baana bataano tulekerayo ddala omuwendo gwa obwo bubeera busobozi bwo era waliwo ebiba bikugira. Ku mukyala kiba kitya obusobozi bw'okuzaala? Omukyala ata eggi gandibadde 2 side ne side buli kuba tugaye mu buli mwezi aleeta eggi limu oba ameka oba 2 wa buli side ne side. Kati oluseka olumu baluzibikira nga balusibye n'asigaza aba aleeta ggi limu naye y'omusajja. Possibility z'omukyala ayinza zaala abaana bameka? Possibility ani kati kisinziira. Waliyo abazaala abaana 15, waliyo abazaala 10. Scientifically asobola zaala katugiza yeewadde zaala buli kimu. Scientifically kati kyolina okumanya nti omukyala waddiza omukono emabega. Yes. Ku myaka gyonna gy'akikoleddeko. Gy'aba akikoleddeko. Kati then n'obala ebbanga gye yeetikkira olubuto. Etwale mwaka. Then oluvannyuma ng'amaze okuzaala mu emyezi 6 ekitono asobola okuddamu n'afuna olubuto. Mpaka mu myaka emeka? Paka lwagenda mu menopause. Gye myaka nga giriko emyaka oba buli menopause etandika emyaka emitono myaka 45. Kati bw'atandikira ku myaka 15 okuzaala ekitegeeza mu bali nti asobola ozaalira emyaka ameka? 3. Kati emyaka 3 ekitegeeza asobola ozaalamu abaana 2 ku 10 n'abameka? 15. Bakazi muzaale muve malala. Abakazi bakole bazaale bave mu kwekuniza. Tuli ku low sperm count. Low sperm count. Kati ezo enkwaso